ebyabazake tubiwunzika ate tutunulireko ku nsonga endala. Nina ekintu kinewuunyiza. Bukya lubanga lwa Mindi olwo Luganda. Sirabangako Kyagulanyi ng'ava e Bulaaya. N'alangirira nti nkomawo ng'ennaku z'omwezi bweziti. Ku mulundi guno yakikoze era okusinziira ku gundi ze twalabye flyers. Lulaga enteekateeka y'okukomawo kwa Kyagulanyi. Akomawo ng'ennaku z'omwezi 5 lwatuuka ku kisaawe Entebbe. Kiki lwaki atandise okulangirira lwadda yayiza amalala? Ekisooka omulundi guno His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Abasoga gwe twakazaako eryangobi omwesimu w'Abannayuganda gwe twasiima ne tugemya obukulembeze ne babunaga n'emmundu abadde n'obuvunaanyizibwa bw'abadde akola emyezi egiyise 3. Mu buvunaanyizibwa obwo Abannayuganda tunajjukira nti mu nkola y'abikwase Kyagulanyi akalulu kaggwa ya embarkinga ku process butya bwe tusobola okumamulako nakyemalira nga tukozeseza kye bayita minimal violence. Lwansonga tetugiinaako buvunaanyizibwa kusaidia nakyemalira. Okay? Kuba ne bwe twali mu kalulu batta abantu. Buli bwe tuvuddeyo abantu bazze battibwa mu activities zaffe. Rita Nabukenya, Dan Cheyune, abo battibwa mu consultation. Okay? Basweet Pepsi battibwa ng'akomawo kuva mu America. Kakati byabadde atambuza emyaka gino ebiri n'okuzimba capacity mu Uganda. Abantu gye balowooza nti twali twasuula ennanga. Bwe twatandika sisimuka phase 1 okusisimula Bannayuganda nitusobola okuyimukira wamu ne twerwanako. Bannayuganda baasiima emirimu egyali gikolebwa egyali gikoleddwa ekiseera ekyo. Nabwe ekityo twalina okuyimirizaamu after first phase kubanga walinayo emikolo egy'obuvunaanyizibwa ng'ate twali tumaze okulanga program butya bw'atambula. Bwe tumanya bw'atambula kyali kitukakatako okumanya weeks zino 2 agenda kuba atambuza ki kubanga ebintu ebisinga tubadde tubikola covertly ng'abantu tebamanyi. Ne tumanya nti ajja kugenda e Canada, ajja kubeera mu America, ajja kudda e South Africa ayogere n'olukuŋŋaana lwa pro seeking democratic aba pro democratic seeking a change through democracy. Ate era ne Bannayuganda bawangalire South Africa. E Canada Bannayuganda bamwaniriza nkuyanja. Mu America bamwaniriza nkuyanja. Yonna gy'alaze bannansi bamulaze omukwano mu kumwaniriza. Ennyonta n'etandika okuluma abebaboobwe. Olwalire South Africa olabye abamukoze eki abamwaniriza awo ngenda kunyumizaawo ne wabadde firimu gy'otawulirangako. Kyagulanyi awo Museveni amukubiddewo bubi South Africa. Bubi nnyo ku airport hands down. Era jeno teyeebase kubanga basuze boogedde ne security ya South Africa okumucontaininga nayo nzo containinga numbers. Security yogedde South Africa nti batukubidde ne batugamba nti aba abajja nti balimu enkola y'ekiyeekera nti aba abajja abantu bafujjo batemutemu. Can you imagine a whole security apparatus of a nation lying to another nation? Era baliwe batulanga nti security yawe eya Uganda yakubidde be South Africa. Eya Uganda biri ku record Kayongo. Olumbu baagala bafune justification nti bamuganye South Africa. Kati ne Uganda bakoze eki bamuganye wobi ali kuidanga 5 wobi ali kuidanga imeka gatano. A whole government what you can do sente ndikoze isa dirobye muguza abantu balobye mwisa abantu balobye mulesa abavumi balobye mujire music industry ebemye buti munasobola bya South Africa. Yayi banampirita omuntu awo abantu bana amagezi bakola batya bana abantu Kayongo bana babantu fani kibano.
security ya Uganda yakubide security ya South Africa ne trading obulimba kati babade South Africa babade bajigambe koleki nti bagane bana Uganda nti bakubide bali naga nti omuntu ajjaawo ye yawangula akalulwe ne Uganda naye aba bagenda okumulisivinga abamu tebalina mpapula abamu tebalina ki tembakiriza era mbakwate kuba balowooza security ya South Africa ngeri gye tuli mu Africa nti eringa ya wano nti okuba n'ofuna ab'ekiwaani ne batambuza security egenzo kola assessment era werekedde muwerekere nga mukungu nga bwe mubuuza nti sebo batulimbye tusonyiwe nefe katukole ekyetaagisa and he addressed our supporters in at Oliver Tambo kakati bwabanga ku Oliver Tambo airport bamulisivinze nkumuliitu ku Oliver Tambo airport enyonyi egwawo kumpi buli luvannyuma dakiika emu wabaawo egwawo it's a very busy airport neera basobodde okumulisivinga lwaki titukina makina nga tujja kumwaganeka eka wano Entebbe nga 5 Bobby Ekyagulanyi Bobby Ekyagulanyi Bobby nga 5 uyo labiko omwagala nnyo ani Bobby ate si bya kumwagala nze n'okumwagala naye kasimwagala byaliko Kayonga eggwanga liri mu ddubi kano katika kibiritike tulina ekyokubiri gwe wali olabyeko nakyemalira ng'akubwa amagolo nga bwakubwa kati wazanyako ku mpiira wazanyako kano kasumbusa ke twayitanga sumbusa akokuba abasatu ekino top scorer wa Pale FM kati oteko kuba okimanyi omanyi okuzaalisa omusambi nekumuyita mu magulu mbikola jona South Africa Museveni bamuzaalisiza ate ajira ogayitanga gubisemu okugayita ebisambi nga guli ate omanyi osobola ogatta ebisambi ate gwe guyita eri wansi si mubisambi ajira ogayita ebisambi nga guli mugolo project amekwama kakati nga 5 ekireetera program nti bannayuganda ne basiima ne batandika okugamba nti bo bennyini bagenda ku receiving omuntu waabwe fe ku kitebe kya National Unity Platform batwazika bukulembezi okutuukiriza ebiruubirirwa by'abantu we are accountable to the people kubanga fe tugamba nti people power is our power bwe bamureceiving Canada ne bamureceiving Sudi bamureceiving yonna mu America Freedom Concert yabadde ekubyeko nga wasigadde bannayuganda kumureceiving ate okureceiving omuntu Entebbe tewetaaga lukusalwa police buli jera ngamba bamureceiving abani bannayuganda anti bino byanjawulo basazeewo bamureceiving mu ngeri y'okumusiima baramusiimira ku kisaawe anti balage nti bali naye byabadde akola bw'oleeta ekikopo gwe kankubuulire tonagenda kuhijja naye nkusabira alhamdulillah inshallah gwe wolituukira tugikoleko ogende kuba oli musajja waffe na program eno namwatuli eyinza okulemerera okutwala otubulira ebiriyo tesobola tetuyinza ekyo kingamba nga tuli kimalira wano tunoonya tugamba tumeke sure nti Kayongo tumusindika dda tubulire olunaku lw'oligenda muhijja inshallah eri yali yakangana nti omanyi inshallah oyo tazimba muzikiti buli musiraamu omugaaga inshallah anyenye Katonda nga yagadde inshallah akajja kwagala nze mmanyi Allah simusabangako n'agaana wallahi okuwerekera oyinza tukomako bukomi okuwerekera ng'ogenda kuhijja awo oyinza okutukomako naye mukoma wa alina amafuta oyinza omugaana kuba wabaawo abaza okufuna emikisa gya haji nga yakava kuki kakati n'abantu abalala His Excellency Robert Kyagulanyi twagala kukutegeera omusajja ono small body big brain abikola atya tumulabeko nga tannalabibwa omuntu mulala yenna kwe kumwaniriza mu kitiibwa ekyokubiri kasita ku airport Entebbe wali kweri manif kugundi ennyonyi ekulaga nti n'ennyonyi etuuka bweti ejja kubeva mu nsi bweti gwe kasita omanyi omuntu okunyonyi kwali teweetaaga lukusa n'olu kyokola ku Entebbe airport ogenda na kisi togenda na kolerayo fujjo ogendayo nga munansi okkirizibwa tebiriko kadi ate kadi yaki nti omunayo omuntu ate wetaaga kadi
omuntu abeera akola ki akirizibwa. So njagala kusinziira ku Paala FM olwaleero ngambe bannayuganda nti His Excellency Robert Kyagulanyi ajja kutuuka wano ennaku z'omwezi nga 5 ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ssaawa 4 ez'okumakya ajja kuba tuuse. Ennyonyi tukaano ssaawa 4. Tusuubira abo bonna abalina obusobozi, abamwagala ennyo, abakkiririza mu nkyukakyuka, mu nkola y'okusima emirimu gye, ffe tubeere bakkakkamu. Abanaabeera ku nguudo mube ku nguudo, side ne side tumuwuubireko nga tumukola nti tumusiimye. Abanaasobola okugenda okumunona mugende mu munone. Kino tekiriko okusooka kutegeeza poliisi. Ate nkugambye ku airport wahijja agamba nti bananona 7. Owagenze ku hijja ng'akomawo ng'ajja ti kyogamba bamusalira abantu bakomawo nabo. Bantu bajasagamba okujjako ng'okusagamba kyonna kiri mu obuzibu. Bwe tusisinkana mu by'okubajjako nti tulina obuzibu, kati tusisinkana mu ssanyu kwaniriza muntu waffe. Ate bantu bangi babaaniriza okuva Entebbe. Kenzo bamwaniriza Museveni. Omanyi abaaniriza Museveni? Inspector General wa Police amwaniriza, Inspector General wa Makomera amwaniriza, Komanda w'amagye amwaniriza, baminisita be bamwaniriza. Kati naffe buli omu babe bakola ki? Bebamwaniriza. N'owaffe tukkirize bannayuganda abatono be tulina nabo bamwaniriza. Ate tetusabye bangi, tukobye bwakakaire kalala konka, kama akakaire konna kakanga. Kanzije Katonda bagiyita namwatulira. Tusinzira wano tutegeeza eggwanga ebintu ebinene ebitagwa okubanga bitunulwamu n'eriiso. Tusinzira ku lusozi oludi Kampala. Ku lusozi oludi Kampala. Olusozi olutuddeko obusiraamu. Waiswa tuobudde ndaba nabo bulabika butuubidde. Anti lutuddeko obusiraamu gye tuweerereza naye ng'ate tugoberera b'ekibuli. Naye ensonga nkulu. Sebo tugatta obusiraamu bwonna sayidi ne sayidi. Nze ndi wannakibingo maye saanya okutawanya abantu. Ndi wannakibingo. Sebo mulangira. Kikumusa mukatonyeze mwenda. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Okay, bagiyita Paala FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Waiswa tusibula eggwanga. Eggwanga njagala okulisiibula nga ndikakasa nti ennaku z'omwezi nga 5 ku ssaawa 4 omwagala w'abangi era Pulezidenti wa Uganda omulonde His Excellency Robert Ngobi Ssentamu akomawo ku aboobwe. Abo bonna abasabye okumwaniriza twakkiriza twamubawadde era mumwanirize mu bungi, tewaliwo musango gwonna gwe mukoze. Tosobola kuŋŋamba nti ku kisaawe ky'e Canada bannayuganda bamwaniriza, nti ku kisaawe ky'e South Africa Oliver Tambo bannayuganda bamwaniriza, nti ate okwabo be kwazaalibwa bamuganye. Gwamugaana oba n'ensonga era oba n'ekizibu, era ensiko erinde era bo bamusobola okumugaana. Ffe kye tubabuulira, omuntu waffe mulamu bulungi, pulezidenti waffe baamukebera nga yakyalinayo emyaka gye emirala miyitirivu kumpi 6. Kakati temulina kye mutulimba, talina amuwadde kakiyego. Ffe tumulinze, ffe tetugenda kumenya mateeka. Baatugambye nti mwalese n'amateeka ku airport, tetugenda kugamenya. Mwatwawulidde nti kati abantu babakeberera ku proteya. Ffe tetwagala na kutuuka ku proteya. Ffe omukulembeze mu mutuwe, mu mukiriyalinge mu security yammwe, afulumire mu mmotoka ye gye tumanyi. Ffe wonna wanaatusangira tujja kuba tumwetegekedde, kubanga ffe oli ke katika fa k'ekibiriiti. Nina ekintu kye nabadde njagala okwogerako nga kyakusiima. Njagala kusiima First Lady waffe Her Excellency Babi Kyagulanyi Itungo, omwana we Ntungamu. Ali atya Babi? Ali bulungi. Ate kati ali bulala. Omanyi yali e Canada eyo n'akuba ku mutwe, abantu ne batamanya, ne mpulira abavaayo abagala okuwabula Her Excellency mu speech. Babi we Bwere Nnyanja. Bwere Nnyanja gye yasomera on A-level, the best school in Western Uganda, female best school. Teyabuukabuuka bibiina nti yabuuka P1 P2 yabisoma lumu paka ku university. She's a social worker. Emirimu gyakola gya kikula ky'abantu, okuyamba abantu in growth mu bintu ebyenjawulo. Ekyokubiri ate yasoma na Luzungu. Mu Luzungu tulinamu
a whole topic gye bayita speech. Ebya speech abidi bukalamu kubanga she's asked at that. She has faced all world media houses, BBC, CNN, Al Jazeera, Sky News, zonna name it. Kakati, every time she comes out to speak, she's calculated, she's motivated, she's inspired, but also aspiring to a particular generation. Okay? Era fetwagala okumusima. Baneisayers bo eri bangambye nti oli oweri buli wawulira nga anti bava ku kyalo kyekimu nga bakayana ate bafulumya akatambye ebiseera ebyo nga General Yoweri Museveni era naye akayana nti Bobi temumulonda hati shimwamulonda nti n'omuko n'ebiki Bobi teyaza musango yeki omukyala gwe yasalawo okufuna era nga mulungi atukoze bulungi ye Babi ate Babi atukoze bulungi. Just imagine okutwa accommodating okuva mu lifestyle yabwe gye balimu fena ne batugulira gate yewaka ba politician bameka gyomanya amakaga mpaba video baba satu batono naye ku level yawe Babi yatugulirawo fena abanga atuleze ne tubanga atuleze okuba ntusobola n'okuweereza ensi with experience without relation kubanga n'omukulembeze waffe okusobola okubeera formidable kitegeeza omukyala ali formidable si mutiitizi na bya duniya ate amukuumye bulungi so njagadde okumusiima okutulera n'emirimu gyakola kubanga abaana abatalina mwasirizi tebabayamba kati naye basobola okubanga balina projects eziyamba abantu ate n'ebizibu bye tufunye azatuyambako ebusoga eyo ife atukozemu omulimu mulungi maama Babi weebale emirimu gy'otukolera ife tusima bongerwa abo ab'emitima emibi tiba bulamu ate njagala otegeere nti ye buli bwayogera engeri y'enjogera yeyekiyivu ate akuba oli owa P3 kati owa P3 ye buli kiseera bwe bamukuba ngendo bateeka toyibanyi nti bo basente nga bateekamu sente naye ffe temusobola kutulabisa ffe tulina a formidable team ate twagala okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu buno obubaka mu bumpeere okubanga yatwewa yenna n'asacrificinga ye ng'omuntu naye n'omukyala n'atamulekaayo. It is in every revolution where the revolutionary leader has the support of the wife as a revolutionary follower, the revolution is always a success. Look at it in France, look at it in South Africa, look at it everywhere. This one must not be in isolation. We are grateful, Mr. President, and we are grateful, Her Excellency Babi Kyagulanyi Itongo. Barumie. Kangambire mu Lusoga nti tebamwidi. Babi tebamwidi. Tebamwidi. Neryo kana kayimba gwe tokamanyi kankakubulire tufundikire. Kakulu ebyo buyimba gwo njagala kungubya. Gwe tokamanyi. Waiswa naye teyasobodde kujja kuziika olw'ebiriwo mu ggwanga nti abantu baffe ate eri gye bakolera baba mu buddu tebasobola kwetaaya n'ekyokubiri mukaawumuko ng'omususa ku nsonga z'okunyigiriza bannayuganda nawe kityo security ye mu kiseera ekyo twali tuyinza giwaako garanti ayinza n'okutuuka omanyi wano tebalina mpisa tebaswala era ne bamubanga bamulemesa okutuuka mu kuziika so kyabadde kitukakatako nga National Unity Platform okugenda tuwerekere taata wa mwanyinaffe oyo ate asobodde kubeerawo naye ate era waliwo wabaddewo era mwanyinaffe Susan abeera e Italy tukusaasira nnyo Susan kuba ntiwafiiriddwako kitaawo ne Prince Dennis ono naye abadde mutabani w'omugenzi Namwandu n'abalala mwenna ababadde mu kuziika e Masaka ekako Nyendo Mukungwe twanyoleddwa wamu nammwe kuba ntwaviiriddwako omuntu omuto bw'atyo naye ng'ate abadde wa mugaso manyi omuzadde abadde ow'omugaso mulabira ku baana baalese bw'aba alese abaana nga bonna mbamenye nga bankyukakyuka muzeeyi Mukama Katonda amuwe ekiwumula eky'emirembe era tumusuubiza nti abaana gye yabaleka balwanira tuliggusa luliba olwo era Sarake najja n'ateekako n'aganzika ku kitaawe ekimuli tuyimirira naye era tuli wamu mu kunyoola okwo wakati mu kusoomozebwa nti ate tulina okusigala nga twongerayo emirimu gyaffe
gye tukola egy'okulaba nti ensi yaffe Uganda enunulibwa okuva mu mikono gy'abanyunyusi, emikono gy'abatemu, emikono gy'ababbi abanyagulula eggwanga lino era nga tebalikozeeyo bulungi nakamu. Olunaku olwaleero ate tukedde mu disitulikiti y'Ejjinja nayo gye tusobodde okwogeraganya n'abataka ku nsonga ez'enjawulo era nensobola okubaako ne mu nkiiko ez'enjawulo. Ssebo n'Ejjinja buti bateze paalo mbaire eyo nga ndiiko lyokabaako banti obwire ife tuba tukulinze. So abantu ab'ebusoga nenda okubalamusa mwebale olwaleero byona byona betuwayiiya kuva ku nkyusaawa ndala paka bwenviirireyo. Buli lwentuuka eyo nongera okwiramu amaanyi kubanga abantu emboozi y'okutoolaku lubamba ensi yabawoomera nunu era nga bagiri ku ino nga bwe ndi kwogera olwaleero nti we can only liberate our region by seeing that we get the change that we so badly need. Bwe tuvuddeyo tubadde ate n'enkiiko ekamooca n'abaganda baffe bannamawulire n'aba online z'ekibiina okwongera okusala entoto butya bwe tu executing emirimu gyaffe mu bwogi ate obutabangawo kubanga tukkiriza mu ffe nti bonna buli omu bw'azanya paati gy'alina okuzanya ate nakyemalire ajja kubeera lufumo obufumo lugendo luwanvu naye mukoona era lujja kumala nga lweweta nga ludda ku sayidi y'abannansi. Waiswa mu wiiki eno ndoza nga twakatandika ndoza ku Mande nafuna mawulire okuva mu kitongole kyaffe kya mawulire wano nti waliwo munnakibiina kya NUP yawambibwa then natibwa n'asuulibwa somewhere. Abantu ba National Unity Platform bangi battibwa, bangi batulugunyizibwa, abamu nno nga ne kadi y'obwa National Unity Platform tebagiina naye wano we basanga abavubuka abasibye enviiri baba ba National Unity Platform, we basanga abavubuka abatalina mirimu nga bambadde red baba ba National Unity Platform, bwe basanga abantu bonna be balaba nti tebabafuddeeko babeera ba National Unity Platform. Kyovola ba National Unity Platform kibiina ky'abanyigirizibwa era kyovola nti luno olutalo si lwa Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'omuntu ye mumuli eyatusobozesa okuba nti ensonga olwaleero ffenna tuziraba era ne tuzoogera nti yatuwa omuzinzi nti osobola okuvaayo n'oyogera amazima era abantu ne bakola ki ne bawuliriza amazima ago nti amazima ago ge twajja twogera era ge gamuweesa mandate mu 2021 okulembera olutabaalo kuba singa terwali lutabaalo lwandikomye mu 2021 ng'akalulu kawedde naye ate n'aba mwogi nnyo mu bwongo omusango twali kweno radio nenga nti gugenze mu bantu nenga nti endipo gye baba kubyo gutwala mu bantu tebajja kusobola kugiwona kubanga kooti y'abantu yeetuula weeyagalidde ewiiki 2 obadde omuwulira mu kooti y'abantu kati amahe gennyini ge galemeddwa ge gatankana mu wiiki 2 batega bomu ng'etulikanga baluuni ne baleeta General Yoweri Kaguta Museveni n'ayogera mu uniform y'amagye, mu uniform ya prisons, mu uniform ya birthday, mu uniform ya Katonga, byonna ng'akomawo okujja okulaba nti occupying space ya reality ebyaddala ebigenda mu ggwanga Uganda. Ensonga ze tuyimiriddeko ez'okutulugunya abantu kuba kati ekyo kiri mu sources z'amawulire. Ate ng'abantu bangi nnyo ng'ate abatulugunya tebagambwako. Mu wiki eyo yennyini ennaku z'omwezi nga 23 abaana ba NRM 30 nga bava mu birthday ya Lubambensi jjajja nga bagivuddeko bagenda ne bakuba omu Japaani ne bamutta ku Centenary Park. Investor yali ya bookinga mu Hotel Africana. Aba NRM abavubuka 30 nga kiri ku record ne police bata investor nawe nawo okiwulira bali bavubuka ba NRM oba bavubuka befujjo ba NRM kuba bali bambadde t-shirt za NRM police ba identifying anti bali bava Kololo byenjogera byenanga yewe yakomye kubyogerako bwogezi
ne bakuba investor ne bamutta ne bakuba investor ne bakola ki ne bamutta kubanga ensi tubagamba nti kino tekiriiko NRM tekiriiko NUP kino kiri atabaala. He was an investor. Ne bashuminga nti sente abanazo era ne bamutusako obulabe. He died in hospital. Naye olina okiwulira nti abe NRM bate muddo omuntu. Aba NUP be bayita ba goons. Aba NUP be basiga ekifaananyi ekyokuba nti be bantu abatategeera. Naye abakubye investor. The Japanese investor who was murdered on the 23rd at Centenary Park was murdered by goons donning yellow t-shirts coming from the birthday of General Yoweri Kaguta Museveni. Obaba abadde bakyetumye bwetuumi nga bambadde byambali. Ate omukolo gwayita ne bayita abantu baabwe ne babambaza n'engoye. Fenne engoye ezimu ebikolobero ebimu. Poliisi ya NRA egenda engeri gye babbe mijozi bajja ne bakyusa ne bateekawo ebyabwe. It is on public record. Nga 23. Let me be challenged by any security department. Tebanakwatayo omuntu n'omuwadde okuparadinga omuntu gwe bakutte. Era byebyo bye tugamba bannansi nti mmwe mukyali comfortable mu bintu byammwe mu mirimu gyammwe naye ekiri atabaala because abavubuka be mulese ne batayaaya be muyita abakyagulanyi. The best he has done is to keep them nga teba creating a violence. Naye we banatuuka ku time eri bomb gye tubagamba what will you do? A Japanese was killed at Centenary Park on the 23rd in Uganda. Chokaje no Museveni nakoma na paradinga ba Malaysian investors nga base investor mu Japan. Because there is a problem in the country. The problem of insecurity, problem ya insecurity je tulina mu ggwanga kowale eva ku government abantu abali mbuyinza okubanga tebalina mandate y'abannansi. Kyobona mbadde njagala nzigireyo ono agambibwa okuba mu NUP eyawambibwa nalabye gundi nnyo yabadde akirimu ennyo Derek Nyeko ani ntonga ky'okutuuka okugamba nti gundi awambiddwa ne batuuka n'okumutta ne bamusuula. Kibalama Taddanga Kanata Muhammad Taddanga fe olutalo lwe tulina na lwaki tukola byonna ebisoboka ku duniya kuno okumalawo ejjooge litukoleddwako byebyo bye batukoze. Tulina era abantu abaligenda kuddamu kufuna bulamu bwabwe. Busuulwa talifuna bulamu bwe. Bamukwata ava ku katale ng'aleese emmotoka ye yayina emmotoka kanta ng'emmotoka agikolerako kuleeta mmere. Bamukwata ava kuleeta mmere atikkula ne bamusala obwongo buno ne bamugamba Kyagulanyi talifuga Abaganda temulifuga kyokka bakeera ku makya ne boogera ku busosoze. He's on public record. Ne basala munne gwe baali naye bamusalako obulago ne bakama omusaayi gwe ne bagumunywesa kyokka omusaayi gwe baali bamunywesa oli yali mulwadde wa mukenenya. Busuula leero alivinga ne mukenenya eyamubwewa aba gavumenti abalwanisa mukenenya abatemu abo. Obutemu wano kati bufuuse state. Zebra Mando abantu 54 be bakuba paka leero tebaba compensating nga ngate bakiriza nti 48 was tributes of the 54 already never it was ku accountability yabo. Excuse me. They take recognition of 48 never compensated. Kakati ensonga esinga okubeera enkulu nti eggwanga lyaffe abaana be batemule Masaka ne bakyajinga Honorable Sewanyana ne munne. Have we ever sought accountability for those people? Abaana be batemule Masaka ne basoughting accountability nti ababaka be baali babatemudde. Have we ever thought anywhere ku bantu abo abattibwa? Kubaka tukijje ku level ya NUP tukiteke ku level y'eggwanga. Abakyala abattibwa Entebbe
abattibwa Entebbe omukyala yattibwa Entebbe accountability ye yabatta tugenda jijjawa wano waliwo Susan Magara Susan Magara bamuwamba Special Forces SFC Special Forces Command ngekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni nga be bakulembedde investigation paka olwayo tebatugamba nga yata Susan Magara batulima nti omuvuka pata yali ali Malala ge South Africa yali yamutta kumbe yali se yamutta ebyo gwe bwoba tebinatuuka ku lugiro toyinza kubimanya byetaaga abakulembeze abali visionary kubanga kati ebyo bya bulamu bya ubuntu biyinza okugwawo kastojjawo gavumenti eno kubanga yo yajja n'ebyo era ogenda kwayo kubadde kompaluzali nti ebadde inagenda bwetyo ngera waliwo okusikatira kubanga they are the national resistance movement omulimu gwabwe kuguguba kati kuno okuguguba kwe kulese insecurity kwe kulese political insanity enso okugweddalu mu byobufuzi kubanga bana abayekera bawamba ensi eno tebajagaliza kuwangaalamu bulungi wadde bayagala okugikipinga on ransom era okugikipinga nga abantu bali mu fear ng'owunzika ku nsonga eyo Waiswa so ekintu kyetemu mu Uganda bangi abantu abatemulwa leero kivuddeyo buvimu lwatu nti kati yatemuddwa wa NUP naye ate ffe tetwogerera era tetukoma ku NUP yokka abantu bangi waliwo aba NUP waliwo abantu ababulijjo kale nga nabo bawagizi banyigirizibwa abantu bangi banyigirizibwa Kayongo abantu bangi obulamu bwabwe bugwawo Zebra Mando Sheikh Kirevu njogere anindekani Sheikh Muzata Cyprian Lwanga kama Katonda bonna bawumuze mirembe pattern eri clear nti waliwo ettemu erikolebwa ku bannansi era oli nakugamba tikyagulanyi musosoze nnyo musosoze nnyo tutunuulira abaafa Franka Senteza Rita Nabukenya Cyprian Lwanga Nuhu Muzata bate kati kyogamba ni musotoze Dani yali Dani ani Dani twamuzika Luwero twamuzika wa Dani Dani yatibwa butibwa Dani yakuba masasi nasana kakati newe tuba tutunulidde ekyo tusobola okugamba nti amasasi gano masosoze gobe gakwata abantu basaidiemu kale ne waife busuga bantu nayo mutyabule oyo bamutomera butomere abantu nayo kamuyati oyo bamasasi yali awereza amere n'abandi okay so challenge eri mu ggwanga lyaffe nti obukulembeze the center can no longer hold nti kyetwalina ffe batugambanga nti General Yoweri Kaguta Museveni sasi bwe livuga eri ewaffe idudi kati tunajja na Kampala nti yali wulirira kitula bani abebyafaayo be babagamba abo banalisti be mukyaza bali omusana ti Museveni ebyemundu tesasi ne bwe livuga nga ali India eri Uganda aliwulira nti eryo kati alikubye mu gyasi gundi abantu babata in broad daylight era madazi zaabwe teriyo extrajudicial killing teriyo made badde mu Uganda badde resolved eya Kawesi teyali resolved eya Joan Kagezi teyali resolved eya Kigundu teyali resolved eya zonna eya Kirumira teyali resolved eya Susan Magala teyali resolved eya bakyala b'Entebbe teyali resolved kitegeeza nti obukulembeze bwabivaako dda buli muntu kina mna yake bagiyita Pal FM 107.9 ekula eri omutwalo ejjo ndine Alex Waiswa Mufumbiro tuli mu program namwatulira njagala tuyingireko ku nsonga zazake yazeyo mu yafesi naye kakati lwaki tebampa nkoko program ya namwatulira lwaki tebagiwa nkoko nagamba nti eno atereka obujulizi obwabyo byetunyumya ku eno program yalituula n'anyumirwa nga byonna byetwogedde abirabyeko
minzani kwe tubyogerera yenzito. Yes. Naye abawuliriza ndowooza ate mwe tubawewula kubanga ffe tuzitowerera ne tubagamba. Yes. Bye twogera muli birabako. Nabagamba ki ku mukyalo oyo yafuka omuchina. Mafia. Naga nti oyo mafia. Nenkugamba nti management ya parliament tajimanyi. Enkola ye y'emirimu ya China waira. Omusoga acheta China waira. Yagadibenga liye yalowooza nti bya kukeera ku macha n'ofuna emotion no zimba n'okola decision. That is not how leaders behave. Speaker agoberera rules of procedure. Atya koti yagambye nti temanyi oyo yalondebwa atya. Koti yabuuziza ebibuuzo ku balamuzi abataano. Omu ye Kakasalini bamugemereire yakoze judgment bulala. Ate ffe tetugenda muvunaana nti alina byabadde ayagala okuyisaawo kubanga Kasalini bamugemereire wadde yakoze eyo ruling tumanyi lwaki. Mutabani wa alina omuntu gwe yatta yali yatoloka mu Uganda bamukwata ne bamukomyawo. Tulina bujulizi betubireke. Akayongo program yagala giri walinnya ddala. Bagiyita namwatulira. Ate kati nkoze nti njatudde. Nze ayatula gwa ayatula sebo. Yatula. Gutomanyi nti waliwo omuwala gwe bayita Mirembe. Yali muwala wa Faza e Masaka. Yali chairman wa Democratic Party chairman LC5. Nti omuvubuka yamukwata n'agenda n'amutemula. Nga alina Oluganda Catherine bamugemereire era ne bamutolosa ne bamufulumya mu Uganda. Ani gwe batolosa omuvubuka? Bamukwatidde Kenya. Kuba bamusalira mu kooti. Kakati oyo ye ngeri gy'abadde n'ebyo ebizibu abali asobola okulaba ebintu nga bw'ayagala. Naye abalamuzi abana baagaye nti tebalabangayo speaker mu byafaayo bya demokrasiya mujega muyeba mufu ngono kwebyo bye yakola ku Zaake. Ate yayiga omuze gw'okukukusa empapula. Naga nti bakukusa empapula ne luno bakukusa lukukuse kubanga bo balowooza nti ensi bagiwamba kyeboogera nekituufu. You cannot be emotional when you are a speaker of parliament. You cannot be emotional when you are the custodian of the breath of the constitution of Uganda. Mchala Anita Mungo. It is not acceptable at all. Kakati gwe wabikola ng'omuntu Anita Mungo wabikola ng'omuntu kasunguyira owerekereddwa ababaka ba parliament bonna boogedde oluzungu nalaba ababaka aboogera oluzungu awo waliwo ne yansibye emyaka 7. Yakusibya? Emyezi 7 si myaka. Si naku 7. Naku 7. 7 days. Kyeka akaseera kali kazibu olaba tokyeka kasana bulungi naku 7. Naku 7 wazibala mu emyaka 7. Batwala nga siri mu saati. Enzigi bamenya menyi. Nga siri mu saati. Naye yalimu mwogero oluzungu. Oluzungu ne lwogerwa. Kuzaake netugamba wano bannange kuno ate okumenya amateeka wadde ensimu agifuula jango naye bino nga birabibwa mu lwatu ebizira muwaireka woowo. Twali wano nenkugamba Waiswa replacement ya Zaake eriwa nenga nti ate alagawa nogamba Zaake gwe tulina kubanga ate oli si yalagira kubanga omulimu gwa Zaake mu commission kubeera prefect okulemesa okunyaga kubanga Zaake bayite bayinza mukkiriza ate yandizimbye ate dometro gye yazimba eri ewaabwe kubanga obwo obubbi bwonna abadde abubba nga tulinayo commission gwe twasindikayo nga ffe kubanga ku commission eyo kubaako oyo akiikirira ekibiina ekisinga okuba n'enkizo mu parliament mu babaka ba parliament okukira kwabo ababa bali mu buyinza. Nebwa Zaake bagabana nga bakoyo gabanira mu kisenge kuba Zaake wali sibye ebigambo bye nakozese nti bendagabanira mu idiro batyame badayaye era ediro wali yawe bali gabaniramu ti oli yazimba ekintu kye yazimba eri ewa eri egundi mu nkola y'okudiibudde ssente n'okulaga obutamanya dometry gye bazimba eyo dometry tewagira ba dometry ku ssente z'omusolo kubanga omulimu gw'abazaake gwali gwa kulemesanga bana ya ssente ezo yakanawala naye sebo nedda speaker bagamba speaker ssente ze yaziri n'ebyo bintu bye yali yabikola dda waawe yali yabikolera ebiba kulimba naawe biva ku ebyo yali yabikola
Kayongo oli muna mawulire ate ng'ennyumba ogiraba mpya tennagwa kyokka bannange ate tudde ku ebyo n'omuddo bakyasimba pali mu kubba kati ssente sipiika Kadaga nga yali tabikola ng'ebyo naye ate ne gino yagambye mulindeko okujaganya ate ne banaagenda ne bajulira ekisooka Attorney General okujjako nga yeerabidde. It is on the parliamentary answered that the Attorney General shall not represent Parliament in matters involving Parliament. It is on an agreed position by the 9th Parliament. Bachitekamu. 10th? This is the 11th Parliament. 11th Parliament. This is the 10th. By the 9th Parliament. It is very clear on record. Okusinzira ku musango gwa Barebozi ogwali ogwabansireko. Ogwabase kikubo. It is on public record. Kakati babikyusiza ddi. Kati kye yakoze. Ate era oyo Attorney General gwoyogerako oba toyogera ku the office ngoyogera on the person of Kiryowa. Oyo he's a product of nepotism. Nekiri yakikoze nga Attorney General. He is a product of nepotism. Ate abalamuzi abasaze babadde bagwa ddalu. 4 judges, 4 constitutional judges okugoing against you nga goina status quo kitegeeza eri kati manyi bayinza ogendewo winyiddolo ate yo winyiddolo ebasobola ogendayo ne bakola bye bagadde. But it was irregular, it was illegal. Era njagala okwebaza abalamuzi okuba nti ku luno bakoze ekibasuubirwamu. Kati omusajja adadi mu office abamulagidde ayingire bwingire ayingire ate waddembo manyi yali akulira audit kati waddembo okuba auditing omwaka oguwedde bagenda okumwongera ab'embundu takyabeetaaga bangamba nabo baali babaluma nti abeera atya nga abayina n'akasente kano ke baali bagabana nga balina okukagabana nga taliimu kuba omanyi sente meka eziyisibwa ne sente ezibibwa mu parliamentary commission. Kakati appointing authority y'omuntu agenda mu commission abeera National Unity Platform President Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati gwovote eri speaker n'otuwaako ebiragiro ye indiscipline gye yakola n'ekugamba wano doctrine of fair hearing ye mulamuzi ye muwabi nakigamba wano nenga tekisobola kubanga kikkirizibwa mu any basics of the law nabiro bye mu kiwandiiko ruling abalamuzi gye bayogedde kati lwaki tebagendera ku byange bye nali mbagamba wano ku ledi batege paalo ate babaako kati ani tolooza taliiko kwali ate balikola kyekindi bagaba inere omusente bwe tibatemi balikwenwera wisiki era kuwuliriza paalo kwali nemugaa nti ekyo kyemukoze kikyamu mu mateeka tekirina we kiri nendajana nembagamba kyemukola kigenda kubeera ne reparations kumwe remedy eya kooti tegenda kukoma kugamba nti mwakola kikyamu zaake mugenda kumusasula even beyond. Era nalabye kooti egamba bamuwe akantu bamwongeremu. Ani afiiriddwa? Uganda yefiiriddwa. Lwaki efiiriddwa? Twakwata abantu abatasaanidde ne tubatuuza ku mmeeza. Ani awo alina okuliyirira zaake? Parliament jakwata jeke. Sente za muwa musolo gwa zakwata jeke. Naye nga azikwata jeke olw'ebikola bya Anita Amongo. Gw'ongamba otya nti ababaka ba Parliament abali mu Parliament balemererwa okulaba tebalina galubindi nga zikimala kulaba nti tebaali bakola tekyali mu mateeka. Era speaker custodian w'amateeka bw'obanga tosobola na kutaputa akatabo k'amateeka katono kokwata mu ngalo lwaki tebakola oyo speaker abadde yeetaaga kuteekako vote of no confidence n'ava mu eyo entebe lwakuba nti wano ebintu byagadibe nga lye awo ekyamaanyi ennyo ekimugiyisaamu obwesige nga bakuwaddeko ruling nti gwe bye wakola byali byagadibe nga lye tebibeerako wantu wonna. The most incompetent, the most inept, the most biased, the most inconsequential decision to have ever been taken by a person in hierarchy of government has gone on record that it was done by Anita Amongo on public record, judicial notice. Oyetaga kuva mu office kuba kye yakola kyali kyefaananiza n'omulalu kyayinza okukola nga talina kyamanyi eyeyambudde. That is what she did.
toliwo nolungamba nti kooti zaafa. Anti kati leero nkinyonyodde nga ndi mbasoga nga bankoba nti aye muna kooti nga daafa ate lwaki eno tujyogerako kubanga ekoze ekigisuubirwamu ate ffe tetuli bantu bakuusa kasita kibanga kituufu kyokoze tujja ne tugamba nti kyokoze kituufu kubanga kooti byesazeewo gwe towulidde nti bye twayogera mubaddemu kye tutayogera kakati awo tulina kugisiima nti yeebale kutambulira ku mazima era bwetyo bwesaanidde okuweereza bannayuganda kubanga in the doctrine of separation of power mukawaayiro kakawa doctrine of separation of powers enkizo eri mu okutengerera kwe organize za gavumenti esatu legislature, executive ne judiciary nkulu nnyo mu demokrasiya ne mu nkola ya demokrasiya obwetengerevu bwa emisingi w'amasiga gana asatu kuba gano ge gakola checks and balances of each other nti judiciary erina okucheckinga ebikolwa bya parliament nga bikyamu parliament erina okuallocatinga policies ezigenda okumanagingibwa judiciary erina okuballocatinga sente n'okubeditinga mu nkola yaayo through the public accounts committee through the and other organizations eziba mu parliament ne kosase statutory bodies kakati bwovaawo accountability eyo parliament olaba bwecheckinga abalamuzi mu nkola of policy abalamuzi ne bagamba nti bo bakola president bakola amateeka mu kukayanya ebikoleddwa ate balungamya ebikoleddwa mu mateeka professionally then executive neddukanya ebyembeera y'abantu ebya government kuba yebekulembera president kakati ffe wano babita twininga byonna byafa okay so kooti bwevaayo neekola ekyo kyetusuubirwamu bravo judiciary omuntu ayinza okubuuza Waiswa omuntu ayinza okubuuza nagamba nti kooti bwesala ekiri in favor kwekyo ekyamwe kyemwagala lwebeesaza amazima tebeera in favor kooti buli bwesala amazima g'olwatu tekiri coincidental nti byeyasaze bye twayogera omutegedde bulungi kubanga eriyo ebintu ebiri basic kibanga ogamba nti omuntu akula alina okuula amannyo agasooka tis basic bwolwawo lwe tukunyumyako tigalwawo era gaba n'amanya ge gabatuuma sige gengereka nti galwawo ago gagaana oba ontegera bulungi so decision ya kooti ebadde commensurate n'amazima era tugyebaza kubanga ku luno ekoze ekigisuubirwamu ekyokubiri nabo bakimanyi nti buli we bakola ekikyamu mu mateeka omulimu gwabwe gwe basomerera omulungi ennyo guba gufa kuba ejeno Museveni tayagala nkoba looya mu kirasi yalimu olunaku olu n'abwaka n'agenda ewajaja bwaka kirasi yaki ey'amateeka e Tanzania yayingira mu olunaku luti yaje wadada bwaka kuba nti lutidde abisobola n'alabanga bye basomesa bifu yajja paka wadada bwaka kanzije katu